Olunaku lw'eggulu ng'ennaku z'omwezi 24 abayizi emitwalo 5,292 abasoma obujjanjabi n'obuzaalisa ku mutendera gwa diploma ne certificates nate bazze mu kukola ebibuuzo byabwe eby'obwoleke oba kiyite practicals oluvannyuma kubiwa omulamu okumala kumpi ssabbiiti nnamba nga bino baabitandika ng'ennaku z'omwezi 10 kyokka ne babiwa omulamu ng'ennaku z'omwezi 14 okukkiriza bannaabwe abayisiraamu okulya Idi. Enkya ya leero minisita omumezi akola ku nsonga z'ebyenjigiriza ebya waggulu John Kirizesto Muyingo akedde kulambula abayizi bano bakola ebibuuzo bino mu masomero 123 okwetooloola eggwanga lyonna. Minisita alambudde amatendekero okuli erya Mulago School of Nursing and Midwifery n'erya St Francis Hospital and Samba Training School okukakasa ng'ebibuuzo bitambula bulungi. Ono asiimye abayizi bano olw'okubayo ne bakaza ebitabo mu masomo gonna ne basalawo okutwala essomero eritaasa obulamu bw'abantu. Bamulaze bakuguseemu omuli okulongosa abalwadde okuzaalisa ko n'ebirala. Minisita Muyingo atubudde ensonga lwaki yasazeewo okulambula abayizi bano. Abasawo baffe bakola biteekeddwa bulungi okulaba nti abasupervisinga we bali okulaba nti buli kintu ekyetaagisa omwana okukola ekigezo kyonna weekiri. Kubanga tetunafuna complaint. Tulina special emergency table at ku UNIMEB eyinza okutugamba ebiriwo ebigenda eri. Naye so far bali quiet. Ne last week but one bali quiet mu practicals, mu theories byonna byatambula bulungi. Kyokka asiimye nti okusinziira ku byalabye buli akwatibwako ensonga yakoze ogugwe. Bananyini institutions, ba governors, ba principals bateese